webale kusoma mawulire omuvunya ba MP ogambe bagende wakane sente meka mu East eno buli akaunti yombako wa parliament sawe eno etogerera emilioni 10 buli omu kuteedwako milioni 10 buli mubaka wa parliament mudde waka musomesa abantu program za government tebalumuze mubayini ali mubati kasoba ngo mubaka parliament ye 12 eno elimu ababaka 5 elimu ababaka 5 29 neba ex official babiri kakati embere no lwaliro parliament kyekoze okuza ababaka ewaka mu Easter holiday ne milioni 10 buli omu kobe wa opposition kobe wa NRM kobe ku independent kasitoba ngo oli mubaka obukadde 10 buli kwa account guno sigwe mulundi ogusoose nga parliament efulumya enkola eno wabula mu mwaka 2017 ababaka baweebwa milioni 2 buli mubaka okusobola okubanga bagenda bebuze ku bantu kukikwatagana ne constitutional amendments ezali zikiriza president Yoweri Museveni okulwaninga ekisanja ekirala nti tugikwateko oba tugikwatako biseera batumanya bagikwateko tugikwatako ate mu 2018 parliament era yaapprovinga ebilioni 10 zigenda eri ababaka ba parliament ogenda maaso okwebuuza ku kiyitibwa age limit vote nze ekisinga okunsanyusa ababaka abasinga program za gavumenti bazitegeera kati webuuza ngo badde obukadde 10 bagenda kusomesa ki aba bazitegeera naye beebuzaabuza bwebuzaabuzi waliwo n'omunga osobola okumunyonyola PDM omudayita ati ofuna PDM nenga tagimanyi nenga mwadde obukadde 10 fenna kye tulindiridde waliwo sente za guro ez'abakyala ng'omubaka bumubuuza atayinza agamba guro sente gamanyi kimu nti za gavumenti naye oliba omugwako n'omugamba nti omukyala akola bizinensi ow'akaduuka ow'obunyanya ombaka omugamba nti nyonnyola omukyala agenda zifuna atya talina idea Kyagulanyi Ssentamu abantu bangi bamulindiridde principal national unity platform kiki kyagenda okugamba ababaka ku sente zino bazizaayo oba nedda kubanga sente zino ziraba nga zitunuddwamu okunyonyola programu zaki atera obagobya sente ngezo mulimu bakiwaji abatazaayo sente kati kirindiriddwa kwe kulaba kati sawa no kuba sawa no Kyagulanyi bakomye okuva ebweru mbo bagamba nti bagala transparency obwerufu bubeewo ku sente zino engeri gye zisansanyizibwa esente zino zigenda kukola ki okusinga okuzitwala obutwazi naye nga sente zino obutalo bugenda okubeera kwe kuzzayo sente ezo nga Kyagulanyi agenda nti bana muzizeeyo tetulaba nti mulimu zigenda okukola ng'omubaka saawe nali kugenda mu kalulu azeeyo obukadde 10 kitegeera naye nga sente zaviiridde ddala ku supplementary eno eyali yakayisibwa sente z'ennyongereza omwezi oguwedde sente z'ennyongereza trillioni 4 so mumbere fana bweto ge mawulire agaliyo tukwebaza nnyo munafu atuwuliriza wano mu program evening drive lyanda kulyanda eno nno sawa yaffe yakubiri amawulire mu bufunzi ne banafu aba Stanbic Bank genda maaso ojumbire bank ya Stanbic Bank ofune ebirungi byeweetaaga